essomero yennyini. Abayizi okuva ku masomero g'obusiraamu Mityana kutunganidde ku ssomero lya Kiyinda Islamic okujaguza olunaku lw'omwana omusiraamu. Abayizi basoose kukozesa bitone byabwe eby'enjawulo okuli amazina, okuyimba kusa n'okusoma Quran. Ono omuduumizi wa poliisi Mityana walabulidde abasomesa okumya okuwa abaana ebibonerezo ebikakali kuba kimenya amateeka. Children are forced to learn Arabic and other doctrines in the Quran. They kill children, even the Indian exam, if you don't catch up. Ono eri asabye abazadde obuteesuulirayo gwonna agamba eri abaana baabwe kuba bano ly'eggwanga ly'enkya. But you take care of your children since the future of our Muslim child is a concern for us all. Let's take it from the team. Let it be a concern and our children are not taken as prey. Obukulembeze bw'obusiraamu Mityana butubuulidde lwaki baateekawo olunaku luno. N'olwekyo twateekateeka kujagajanga olunaku luno oba okulukuza nga twagala okulaba nti nno tuteekawo enteekateeka ey'enjawulo mu ngeri gye tuyinza okugunjulamu abaana baffe abasiraamu n'okulaba nga tubateekerateekera obulamu bwabwe obw'omu maaso okubeera nga bulungi. Abaana basanyukidde enteekateeka eno ne batutegeeza nga bwe bayize ebintu bingi. Gizeemu okukwata empola mu Luwalabu tuyita aswabul, okukwata empola era okukwata omuntu, buli muntu omukwatenga ekyatika. Byebasomeseza ebibadde sibimanyi, kati essaawa zino ebimu nsobola okubitegeera, ntegedde bingi olwaleero.